ebyali ewa Honorable Kyagulanyi, the actions that happened on his wife, ku mukyala we, ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyo. We don't agree with that. These people, they are opportunists. Njagala kitegeza Bannayuganda bano bannakigwanyizi. Ewatali kyafuna tagendawo. Bapasa bamwe ebitundu 98 ku 100 bannakigwanyizi. Bali mwezo bayite bagana mutunulako. Bali balonda bali mwezo ku lwa Kyagulanyi Robert Sentamu. Era olija kulimba nti bali mwezo yali nnyo bw'amaanyi nnyo okukuba Lukwago nedda. Kyagulanyi ye yakuba Lukwago. But being a commander in chief, naye kubanga ye commander mu chief is responsible yavunaanyizibwa for the commands made ebiragiro and mistakes made. n'ensobi ezibeerawo Me bazimuteekako. now as his minister, Kati nga minisita wenze I want to apologize to you, Balimoza, and all your friends neetondera bali mwezo ne bannamwe bonna who have been mismanaged at one given point. Balamu yeetuma omulimu gwe balamutumye. Bakama be ebikolwa byabwe birala nnyo ku bigambo bye. Tugenda jigulawo. Nino kuba kusaazi ow'eggomba memba parliament wa East. Tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe toyina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atona byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wona ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Geoffrey Mayanja gegange webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba ku emboozi mu UG. Lunaku lwa Monday tuzze tuwaye emboozi bingi ebitambula. Twavudde mu Kaluke Masaka naye bingi ebyakalabikiddemu. Twagenze okuva mu kubala obululu recount omulamuzi gye yasalawo nti eddibwemu byagenze okuggwa nga bannamasaka abamu beemulugunya. N'abalaba badde bavunanyizibwa mu kaloko nga bagamba nti omulamuzi ate nga oba oli awo amateeka ye gafudde kifuula nnenge. Byemu ku ebyo tugenda okwogerako waliwo ensonga. Of course twalabye awo okuyisinganya ebigambo wakati wa David Kabanda ne minisita omukulu Chris Balyomunsi bamegganye mu bigambo era bakigenda maaso n'okumeggana mu bigambo ensonga za mukama waabwe omukulu General Muhoozi. Atengera n'ensonga za omukulu bali mwezo yabaddeko ewa Pastor Kayanja eyo ng'agenza okwebaza kubanga era yagendayo dda ng'anoonya mu kunoonya akalulu era bamwendoosinga wanjinja agenze naye gye yasokedde ndowooza ewa Pastor Kayanja okwebaza gyasinkanidde omukulu Balamu ne yeetonda nti bw'abaawo ebyo ebyakolebwa gavumenti ya Mwai Museveni abajaasi n'abalala bavunaanyizibwa nti bannayuganda babasonyiwe. Nga bogenda okubiwulira tugenda okubitunuulira ate nga ne Pastor Kanja ne yagambye nti ebikolwa ebyakolebwa ku mukyala Babi Kyagulanyi nga bo abakulembeze b'eddiini bannaddiini babivumirira kuvumirira yenna ne bagamba nti si bituufu n'akatono. Katutandikiraawo ndi wano ne mukulu Ali gwendi naye tuzze tuwayemuko ku mboozi Sebo nsanyusa okukulaba munnamasaka Nsanyusa okukulaba nange muganda wange munnabuddu munnange Sebo. Abantu bangamba ensonga zo bazigoberera nnyo. Amina. Era channel eno bagyebaza okubanga ensonga zikutteka nabwala naddala ezigatta ku ggwanga Uganda. Njala batumirako mwenna abatulaba gye musinziira semazinga ez'enjawulo mwebale kutwota buliro era ne mufaayo okugoberera bye tubaweereza n'ebigatta ku ggwanga Uganda. America mbatumiddeko mu Boston awo abali mu Manchester mbatumirako nnyo. Mpozi Boston kye kibuga egundi bagita Massachusetts. Massachusetts kye kibuga. Naye essaza ye Boston. Musaza Boston. Boston kye kiringa ekibuga ekibeeramu nnyo bannayuganda bawangaalira nnyo mu America awo. So bannayuganda bali awo Sebo batulaba nnyo. Era mbatumirako abantu abali Boston Massachusetts. Mu London bannayuganda abaliyo mbatumirako nnyo Sebo. Basajja bafunye kawini awo. Okalinamu obuzibu bwonna. Okalinamu obuzibu bwonna. Yagadde ninabadde mmaze okukuba ennyeeri. Kati balina be balwana awo nabo. Nenze chatting charge topize kuba ne yabadde angobaawo. Namulayi Spazi yamukutengwala.
So tuzze ebigambo tubyogere tugate ku ggwanga Uganda ensonga nnyingi tegabutezi matwa balina ebiberenge ne kacyayi mu kasembeze mutule wansi tutuuse. Tubadde ne by election era side zeye Masaka and by election recount okuddamu okubala obululu wa omukulu Sewungu kyabaddeyo ne kibako ne omukulu Kiruluuta naye emirundi egyebiri boxes zasangiddwa nga zisumuluddwa series nga zakwatibwamu ko ne bifanako ng'ebyo era omulamuzi y'omwoyo ne kutagenda maaso muziri yes ng'agamba nti okusinziira ku bisangiddwa ku boxes zino okubala obulukukomaawo byonna because ogati obulukukomaawo kitegeeza nti baba bagenda ne yawangula gwe balangirira mu kulonda kwa bonna kakati ate ku mulundi guno yakikyusizzaamu okusanga boxi nga emwe kwatiddwamu nga nawamu batikinga na mere yeka mu box gye basanze nga batikinga na mere yeka nga ne box endala nga gundi zebalina nga ate emiwendo gy'obululu gyakyuka nnyo nga na mere bamuwa nnyo okusinga ate okuwoono nga byawukana n'ebye balina so bingi ebyabaddemu naye yamaze n'alangirira omukyala Namere Justin era nga okusinziira ku byavuddeyo Namere yawangudde n'obululu kigambibwa nti kusinza ku baba bamaze okubala yawangudde n'obululu emitwalo 2.5 ate yo omukyala Rose Nalubo wa NUP nga kigamba kuba nti no ye yavuddewo n'obululu emitwalo 2,13,176 naye nga jjukira difference mu kalu ka bonna yasinga mukyala Namere ne difference ya bululu 15,000 wakalabye akalwadde okagoberera nakalabye nnyo era nabadde ne bakigatto bange ku ground ye Masaka ng'enkola yange newe mba siriyo mawulire ngafuna ku source ekisooka njagala kutegeeza bannayuganda bonna nti amateeka nga tunagenda mu kikolwa kyonna amateeka galambika bulungi ebintu byonna ebikwatagana n'ensonga ez'enjawulo ekisooka akalulu bagamba bulungi nti omuntu bwali baloopye omusango gwonna waliwo time frame gy'atalina etalina kuyitako etalina kuyitako bw'otunya akalulu kano bwe kaabadde kanso Muyizi ne bannamateeka b'omukyala Nalubowa basaba kooti nga bagamba nti omukyala Namere ennaku ezaali ez'okuloopa zaali zayitako mu kiseera ku musango babadde kugenda okuwulirwa omulamuzi n'agamba n'ateekawo okwewolereza n'agamba nti ennaku ezimu zaali public holidays era zaali tezisobozesa musango ogwo kuba nti gulekebwa bula gwali guyina okuddamu ne guwulirwa nti ennaku ezo baaziggyako public holidays ennaku ez'okuwummula kubanga mwalimu gye bayita olunaku lwa Liberations Day kakati ekyokubiri etteeka nga ligamba bulungi nti wajja kubeerawo obululu bw'essalire obwo bugambibwa nti omuntu ajja kukkirizibwanga recount singa obululu buba butono bateragamba obululu nga tebusukka oba is it 150 something of that nature naye omukyala Namere baadde bamusinga obululu obusukka mu 10 mmeka mu 15 ekirala waliwo ensonga endala ze tutunuulira nga bw'onnyonnyodde wali bannayuganda bategeezezza nti bwe tulituuka kale omulamuzi ng'asazeewo obululu buddemu bubalibwe nga bwe twalaba e Kalungu nga bwe twalaba omukyalo ono wa NUP wa Bukomansimbi Nabukenya Nabukenya nga ye yalopa wa NRM bagamba abulu tebujja kuddamu kubalibwa ye yawaaba owa NUP ne bagamba nti tebujja kuddamu kubalibwa nga bawa nsonga ki ye tebamugamba namugamba nti oba tugendeyo tulabe bamugamba nti omusango gwe guli dismissed Nanyondo Veronica ndoza Veronica mujjukide Nanyondo Veronica ye bamugamba nti omusango tegujja na kuwulirwa so bwe tujja leero mu gwa Namere era nze waliwo ekintu kye neebuuza muganda Imayanja obuuza olunaku lwe bakeera ku makya ne bagamba nti obululu bugenda kubalibwa Nanyondo Veronica ye bali bamaze okugamba oyo omulamuzi y'omu asiimwe
nga yagamba ogwa Nannyondo Veronica tegujja kuwulira nakuwulira tamalira kooti budde. Ogwa Nammere omulamuzi Asiimwe yaguwa nnyo obudde. Nnyo obudde. Yaguwadde nnyo obudde. Era n'agamba recounting egenda kubeerawo. Naye njagala oddeyo otune bu clips buno njagala obunoonye mayanja. Njagala otwala obudde ng'okola kyeno. Njagala obuterewo bannansi. Akanyoolagana akaaliwo kooti ng'emaze okugamba nga omwami Kanso Muyizza azze okukola pressure ng'ayagala kutegeeza bannayuganda irregularities omwami Asiimwe mulamuzi Asiimwe zaakoze mu musango guno. Njagala otunuulire Nammere ebigambo byakozesa nga attackinga Kanso Muyizzi ebigambo kubanga ontwogera ku muntu yeegwanyiza ekifo ky'omubaka wa parliament. N'abavubuka ba NRM yali alina abaali bambadde ovule ezaaliko ebifaana bya General Muhoozi Kene Rugaba. Tuddayo ffe tubuuza nze naawe ku NRM gye boogerako erina obuyinza emyaka 40 ne NUP bapropagandisi ba Mwami Museveni be bagamba nti NRM erina bagoons. Njagala oddeyo ono otunye clips ezo olabe Nammere ne kampu y'engeri gye baataakinga Kanso Muyizzi n'abantu ba NUP omwali Nalubowa olabe ekigambo goons kidescribinga baani. Ekigambo goons kidescribinga baani okusinzira ku mbeera eyalabikirawo mu kaseera ako nga baagala na kuyoola Kanso Muyizzi. Abantu ne babagamba nammwe bamuwulira nti Kanso Muyizzi byayogera si bye bituufu. Mukole wali pressure mutegeeze bannayuganda bimwagala okubagamba. N'olwokuba bano bannaffe balowooza balina obuyinza baagala buli muntu. The state is captured. The state is captured ku muntu yenna abalina obuyinza waggulu n'obubondo bwabwe bubalyako. Buli omu alowooza alina obuyinza obusobola okubaako kyakola munnansi omulala atabawagira. Obululu ne bugenda ne butandika okukawuntingwa. Thatidde obululu bwatandika okukawuntingwa ssaawa emu ey'ekawungeezi ku Lwokutaano. Omulamuzi n'azambala n'agenda gye babalira obululu ku Tali Center eya Masaka District. Ku Saza. Ne batandika okubala obululu. Babalidde ennaku nnyungi mmeka? Ennaku 3. Ennaku 3. Abaana abamu ne babuuza mulamuzi byabakama yakola atyo okubala obwa Uganda. Ennaku 2 zokka bonna obwa Uganda. Badde bakimbuuza mu inbox wano. Naye buli bwa constituency emu. Just constituency. Masaka City. Nyendo, Mukungwe ne Kimanya Kabonera. Oyo omukyala waakiikirira. So, ekifaananyi ekyo bannayuganda badde bakimbuuza. Naye walabye ebintu ebyabaddewo ekisooka wabaddewo box yabadde tampered with eyasookeddwako. Omulamuzi olw'okuba abadde alina interest Asiimwe n'ayagala nnyonnyole. Ebox eno simanyi ekola ebitundu bitono nnyo sima 0 point something tasobola kukyusa bitusobola kubala biddako. Kuba zadde box 314 if I'm not mistaken. Naye njagala kuwa buno butamiyenda buku ojja butere bannayuganda. Ebifo bino njagala bikubuulira. Ku 027 mukudde ku Celesta Vocational School box yazuuliddwa ngeri empty. Nga teriimu ballot paper neegi neemu. Naye nga muno abantu baalonda mukudde Celesta ne bavotinga abalonzi obululu ne babubala temwasangiddwa mu kaluna kamu. Kati zino zenkugamba zinseresta ebitundu bino byenkugamba ye constituency ya Nyendo Mukungwe. Abalonda Javiira nga bakuba omukulu ow'ebitaano. Zino kino points njagala bannayuganda ali azinotinge. Bokise yabadde enkalu. Zino stronghold za NUP ez'amaanyi nga bwe bawa kuwangula ekuwangulira waggulu nnyo. Nga bw'ojja n'ogamba nti emakindye nti ekatwe nti NUP bwe bayesimbyewo n'owa NRM osuubira range yenkana ki? Yes. Kati zino mukudde stronghold za NUP nnyo nti NUP esobola okukera ku makya nefuna obululu
bisatu oba bitaano ngwa NRM afunyewo 10 okategedde ako yes kati eno box yabadde nkalu nga temuluka lunaaka nakamu naye ebox ezo nga zirimu kankuwa endala yabadde ya gundi ya endala yabadde ya Celesita endala yabadde ya Bwala Bwala eri waggulu ku sozi wempita nga nzika mu kidde waffe ova ku Masaka secondary nodda ku road nodda e Bwala nga tonnagenda mu kidda ezo zonna stronghold za opposition NUP box yabadde empute naye nga ballot papers nako njagala kanoting nga zikozeseddwa nga teziri muziraga zayuziddwamu kade zayuziddwamu ezaali zikozeseddwa zabadde zirazeewa bazitiikinze ne baziteekawa ebyo nabyo njagala noting kakati irregularities ezifaananga bino byenkugambye zabadde mu polling stations eziwere 5+. Ewamu obululu bwasangiddwa nga butiikingiddwa nnyo nga omuntu omu box erimu bululu bwe owa NRM yekka Nammeere. Omulamuzi zaatugamba nti ezo tezakonsideringidwa zizizze emabbali. Naye amanyi mmeka ezatiikingiddwa nga Nammeere yeeyongeza obululu. Bwebanga emu yasangiddwa box ng'erimu bululu bwa Nammeere bwokka. Kakati amanyi mmeka ezatiikingiddwa nga obululu bwateereddwamu naye nga Nammeere bamuwadde bungi okusinga obwa Nalubowa kubanga awo tatunulawo. Kakati omulamuzi Asiimwe yakoze precedent etannabaawo mu byokulonda by'e Uganda. Kubanga akalulu kali nakalabye mu kubala byonna n'ebyagenze Mase kisooka omukyala Nalubowa ne Kanso Muyizi bannamateeka be basoose bino ne babyesamba. Kubanga ebigendero yadde bimaze okulabika mu lwatu. Omulamuzi Asiimwe ateekeddwa okujja okulangirira omukyalo ono Nammeere mu kalulu naye nga bayita mu nkola ey'obumenyi bw'amateeka. Era ebyakomekkereza bannayuganda bonna babisuubidde ne bakomekkereza ng'alangirira za tezoolaba. Njagala kubuuza nga siri musiru. Buli munnayuganda ali eyo. Nyendo Mukungwe ne Kibanya Kabonera zalonda Nyendo Mukungwe yalonda Javiira Sebina nga bakuba incumbent amazaawe emyaka 10 n'emeka emyaka 15 Mpuuga Mathias Kimanya Kabonera balonda erinnya ye ndyerabire yowe omwami eyakuba Abedi Bwanika okwagala okumutta obusi. Abedi Bwanika is a seasonal politician. Zino zonna constituencies NUP yaziwangula ate si kuwangula buwanguzi with a bigger margin. Ku muwendo ogwawa omunene nnyo okusinga owokubiri. NRM etawangudde Masaka ng'erina ba politicians abaddewo ab'amaanyi mu kifo ekyo eky'omukyala kubanga yakirimu bali bamuyita Mary Kabanda. NUP bwe yajja n'emuwangula. Mary Kabanda ali akoze ebintu bingi muganda wa naddala mu education sector e Masaka awo. Naye yagaana okukkiriza mu NUP ne Mwami Kyagulanyi Judith Kakande najja from nowhere n'amuwangula kadi ya NUP. Njagala kubuuza NUP yabadde ekoze ekinnya e Masaka? Omukyalo ono Nammeere kye yakoze nnyo ekyamulonzezza abantu b'e Masaka. Nyendo Mukungwe ne Kibanya Kabonera balonda abaami ba direct MPs ba NUP. Kyogamba abalondanga ambulera ngendo bakka wansi balonda basi. Kubanga onyonyodde ogambye nti bano be balonda bawangulira waggulu nnyo with a bigger margin. Njagala kutegeeza ne buno obululu bwe basooka okulangirira emitwalo 2 n'ekitundu ku 2 difference 15,000 Nammeere ne banne baali bamaze okubba obululu bungi. Yes. Kubanga
ku ttale center awo wennyini Nammeere yayita Kasolo Kasolo ng'amaze okufutya nk'obululu bw'ekyotera ewa Lutaaya ne bajja ku ttale center ne baagala presiding office yali aliwo balangirira akalulu ako ku gun point n'agaana kitegedde n'agaana era omukyala Florence Namayanja ku shemu gye nnakugambako ye yabalemesa n'agamba temujja kukola mivuye wano nga weetuli ne bamanya nti ogukoze eki guganye ne banoonya pulaani B twagala kubuuza Nammeere is a new politician mu Masaka kikyakoze kikyaleese nnyo ku ground mukululo ki ogw'amaanyi ogusobola okumwesiza ne balekawo Nalubowa owa NUP kozi twaddayo mu nkola y'ebibiina abantu gye bakkiririzaamu bannamasaka tebaagala NRM naddala mu Masaka City singa Nammeere abadde erira akaayi twalagayo maybe abalaalo bamulonda naye Nammeere mu Masaka City nkubuuliranga nti Katonda eyantonda Nammeere n'obwo obululu bagamba bwe yafuna simayo emitwalo 2 egyaluli bonna bwali bwa kifere bazinanga polling stations ng'akozesa ebivubuka ebiwala bye byenkugambye oteleyo abantu kanso nga bi-attackinga kanso muyizi nga bagenda ne banoonya polling station ne bakuba abantu ne bazigira bwolaba ebyalekawo empe wano ewa Nalukoola ne batiikinga obwo ne babuteekamu era obulala nsobola okukogereza Masaka ezo constituencies ziri kumpi nnyo tewali neeri mu kilomita 40 ne Nammeere okutuuka ku ttale center eyakusaza Nammeere obululu obumu obubwe babuleeta ku makya saawa 3 saawa nyanga bakyaleeta obululu ku ttale center nga balonze eggulo limu naye nga ne ku makya nga bakyayingiza obululu bw'obuuza bwali buvaawa so tewali kintu kikabya kikwasa nnaku Nammeere ng'alayira n'ayogera nga yeekabya otuzigo otw'ekirogo ng'alaga bannansi nti akaluwa ne Masaka nabadde nakawangula nga ggwani Nammeere. What impact have you put the society mu Masaka ng'oli wa NRM esobola okukulondesa akalulu bakuba kitaawo with this legacy ey'amaanyi ibayinza okummatata ne bawa omwana anti abantu bakulonda nedda wuliriza muganda wange abantu bakulonda okusinziira ku mukululogo gy'ovudde Sempijja yakola bingi nnyo mu Masaka nakubuliranga era by then Masaka ali ekyali nnene nga zikalungu zonna zikyali mu Masaka ne bw'aba Sempijja bamukuba ekalungu nga te kalungu misoso gya byaloko boogeza ne Masaka City kati ate Nammeere newcomer Kenyatta ekyamuweesa obukulembeze bwa Kenya n'akulembera ebisanja si bibiri n'abikulembera Uhuru Kenyatta yali legasi ya kitaawe byajja akoze nti kitegeeza singa kitaawe yali bannakenya yali abakulembedde bubi nga eggwanga yali leka mu matigga kitegeeza Uhuru Kenyatta tebali mukombeza ku kalulu anti wuliriza ekya Kenyatta kyali kirala nnyo ku kya Nammeere Kenyatta ye founding father wa Kenya omukululo gwali munene kati Nammeere agenza okujja okujjambige bya kitaawe nga yamala dde okwokya anti gwe mukolo gwe yaleka omubi taata we gozegamba nti mubi nga legase yafadda kati Nammeere asobola kufuna kalulu ku lwa kitaawe kubanga Masaka abadde mu nnyo yaliko LC5 wa Masaka abaddeko mbaka wa parliament abadde minister anti kyenkugambye kiri nti Nammeere waagenza okujjira kuba Kenyatta omukulu yagulekawo era gukyalanda mulungi Sempijja bamulanga ki omukulu gwe Masaka gwafa mu byobufuzi oba kitegedde kubanga by then bamulondera ku LC NRM era kyali ŋŋanziko si bibino ebiseera bye tulimu ebyakanayo kyani ng'ebyobusuubuzi byonna biri mu mikono gy'abantu batono aba NRM Museveni ne baganda be nakugambako Sodo kimanyi Sodo yakulira ebyobusuubuzi byonna ebiyingirawo Mutukula ku boda nako njagala nkagamba okategere tewali mukyere guyingira ku boda nga Sodo si yagukkiriza nga takubye mu stamp tewali kati bannamasaka basajja basuubuzi n'abalimi bamanye ebizibu bye bayitamu ne baani ababatuusizaako Nammeere ensi yonna emumanyi muwala yeenoonyiza bibye ali awo abuukira kino abuukira kiri ekisooka
karakita isi ya bannamasaka si mwetwaze si muwala wampisa si mugunjufu bannamasaka tufaanana bwe tutyo njagala oddeyo olaba bakulembeze bonna oli bamuyita kuteesa wakimanya kabonera njagala oddeyo okuba omukululo gwonna ogw'abakulembeze be twalonze Masaka njagala obatunulye karakita njagala otuye kuteesa njagala otuye Javira Sebina njagala otuye omukyalo oyo Nalubowa olabira ddala nga Nammeereizi gwe bayita old man out bo tasiiga kifaananyi kya Masaka bannamasaka ezo empisa si zaffe kyovola nkugambye njagala oteereyo abantu kali aka vidiyo bamulabe Nammeere bwe yafaananye ng'awe amakola agagambo gano naye ng'amakola bakulembeze Nammeere yayagala okuzanya ebyobufuzi byendowooza nti byali this shallow mind yalowooza nti okufuna obululu e Masaka alina kweripa ku NUP era yayogeranga ebigambo ebiraga nti awaana ku Kyagulanyi Robert Ssentamu najja neyeyingiza mu butakkaanya obwaliwo Mpuuga ne NUP babedi bwanika ne NUP obwongo bwamugamba kijja mmukolera owulidde naye njagala kukubuulira mazima ensi yonna ekimanyi nti ebinyigiriza bannansi bannamasaka n'abantu abalala bonna ali mu bikola NRM gwe gy'otembeeta tewali muntu musiru bannamasaka bali a bit exposed tebafaananako bitundu ebirala ebimu ebiri remote bannamasaka embwa bagimanyi nti mbwa embwa ezaala ki mbwa tebakimanyi nti embwa esobola okuzaala akamyu so mu bufunze okuddamu okubala kw'obululu bwe Masaka City mubaka omukyala tebwatambudde bulungi bwabadde this is the shambolic election gye nasoose okulaba n'okuddamu okubala obululu okwadde butasaana wakoledda omulamuzi Asiimwe era Asiimwe alina omukululo gye yava yaleka akoze ebintu bingi ebitali mu nsa ne bamuleeta e Masaka yali ku target kolera bakama be bamukuze kubanga nawulidde mbu kusinza ku mukulu Kasolo yagambye nti okuddamu okubala akalulu ako yabadde directive okuva Mwami Museveni bwe nawulidde okusinza mu bigambo bye nga byabadde agati president tugaye tubala akalulu kano Masaka is a target era n'agamba nti bangi nnyo bagenda okuyita mu nkola eyo babajjeyo ebitundu bingi nga Masaka City eri target eri abakulembeze nakugamba Masaka bagiteekamu obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente nga baagala kusanya obukulembeze obw'amaanyi g'abantu bikyatambula tebinnaba naye bannayuganda balina okukimanya nti tuvudde mu nkola y'okubba obululu kati gavumenti kyeri mu kukola eri mu kutulaga nti munaakola ki bannansi kola kye bayita okujooga n'okusaanyaawo onankola ki nze nnyina ssente ze nnyina obuyinza kakati bwe tutuuka ku mbeera eyo gye bagamba onankola ki njagala kukubuulirako mu nsi ze tulabyeko ezifaanana bwe zityo ebikomekkereza ziba genocides kino si kye ŋŋamba nti kyenjagala mu nsi ezifaanana ng'ezo nsobola okukugereza ekizampo obutujju obumanyi Abawarabu omuntu kwesibako bomu naye n'atuliza mu bantu Abawarabu boolaba bayita abatujju mu nsi zi Palestine zi Iran n'endala obutujju bwava ku ki obutujju bwava ku nsi ezo naddala the western world engeri gye zaatulugunya nnya ensi z'Abawarabu nga waliwo obutali bwenkanya bungi nga babajooga ebe babitwala butwazi babasiba babatulugunya abantu ne batuuka okulaba nga tebakyalina gye baddukira tebalina gye bafuna bwenkanya kye baakola batandika babipreachinga eri abaana baabwe nga tumaliza ku nsonga eyo bagamba Omumerika mubi batukola bati omwana n'akula nga alina omutima gugamba nti abo tebatwagala from this childhood stage era kyova olaba leero okumanya nga bagamba bw'okola kino bwesibako bomu n'ogenda obatulisa ojja kgenda direct muki muggulu so byebyolaba n'okera wulira nti bakubye Trade Tower oli yesibyeko bomu n'akola obutujiji bwatandikira
bwatandikira mu butali bwenkanya obukolebwa ku bannansi b'ebitundu nga bwolaba Isirairi bwekola Abapalestine. Yes. Nokera ku makyano oli Abaisirairi yasse Omupalestine yesibye ku bbomu n'attamika 100. So ebyo abakulembeze batabitunulamu. Amawanga gano gaffe golaba gye gujja wetugenda. Wetugenda. Okay. Kale ensonga zezo okuddamu okubala obulukwe masikaba bitu byatambudde. Kakati tugenze okuva mu weekend. Omukulu Lord Mayor Mulonde bali mwezo yazzeyo nga banakutegeeza walinga tutandika nti yazzeeyo mu ngeri y'okwebaza wa Pastor Kayanja kubanga musajja mulokole era yagendayo nga yagendayo kunoonya akalulu era bamwendo singa bulungi nnyo kati yazzeeyo naye mukuddayo of course yebaziza era bingi byayogedde kakati mwezi mukwezi ensonga ebintu byasonyo kwata ku bantu obuuli awo naddala ku mutimbagano Pastor Kayanja okuvayo kuvumirira ebyo byakolebwa ku Babi Kyagulanyi kubanga Pastor Kayanja y'omu ku abo abasumba abantu babadde basaka nnyo amaloboozi nti naye abasajja abo basirika nnyo naye abasajja abo tebalina kye boogera naye abasajja abo balinga abatalaba bigenda mu ggwanga ngeri gy'eggwanga gye litambulamu kamunoonye wano kankanoonye wano omanyi mayanja omanyi waliwo ebintu ebyogerwa noseka n'okusakwa n'olyanga ennaku ekuluma tukawulire ebikolwa ebyali ewa Honorable Kyagulanyi, the actions that happened on his wife, ku mukyala we, ffe nga bannaddiini tubivumirira n'okusinga bwe twali tuvumiridde ekintu kyonna. We don't agree with that. Because Manga, Uganda eyo gyevudde. that's where Uganda was then. It has come from there. So that there's no excuse for that. Tewali kyakwekwasa. Not at all. Tesobola kikkiriza. Not at all. Era mwalabye ekyabadde wa mukyala wa mukama wange. Oyo bali mwezi kati yayogera oli abadde Mukyala Pastor Bobi Kayanja. Wine, mukyala Kyagulanyi. Tusabire family eyo yonna. Let's pray for the family. Ekyabaddeyo si kyensi kyeyagala. What happened is not. So nsaba tuzze wano wa kitaffe. We've come to our spiritual Taata father tusabire eggwanga. to pray for the nation, Tubeere n'eddembe. so we have peace. Obadde oyogera wano ne mpulya nga amaziga gaagala kujja. As you were talking, tears were flowing. Ogamba from our eyes, twagala mirembe. saying we need peace. Naye mu maka gali temubadde mirembe. Something happened. Olw'ensonga tobasobola kujja n'oyambula mukyala. Eh, Kitibwa ky'omukyala. Ekyo kikyatuluma. Tusabire eggwanga kubanga wano we tulina okujja okukaabira. Let's pray for our nation. Wano we tujja taato tufukamira. It's church where we Tukaabira Katonda atereeze. kneel. In church we cry out to God. Era taata tufukamidde wano. Ono kukikiga. Kakati bye bigambo bye bimu ku ebyo byayogeddwa mu Church of Pastor Kayanja ku Miracle Center. Ebya Pastor Kayanja biwulidde ate n'ebya Honorable bali mwezo nabyo biwulidde. Bulijjo mugamba nti abasumba tebavuddeyo kwogera kutekawo ddoboozi basirise kubigenda mu ggwanga yayogedde nga bivumirira ebyabadde ewa mu Robert Kyagulanyi Center mu president mu maka ge ebyakolebwa ku mukyala we. Bwe ntunuulira abantu nga boogera ssaawa nga zino ng'omusumba Kayanja nnaku enkwata nnaku enkwata ne mpulira saagala buyita busungu naye ne ntunuulira abantu abatali benkanya mu ggwanga lino. Kayanja alina abagoberezi bangi mu kyaki yeeyo abasinga nga nabavubuka naye azze n'ebintu abadde n'ebintu bingi ebimusoomooza mu bulamu bwe ng'omuntu. Ffenna tusobola okukkiriza nti alina n'emisango ssaawa zino egikyagenda mu maaso egya Sodoma ne Gomora makooti. Naye Kayanja tumulabye nnyo ng'akola nnyo ne gavumenti eno eri mu buyinza era nga waliwo ne pulojekiti ze bazze bakola ezimu nga batwala mu maabuka ga Uganda eyo irrigation n'okukola ki n'okulima. Omuntu nga Kayanja tubadde n'ebintu bingi nga bitambula mu ggwanga mu kaseera akasinga okuba akazibu ennyo akali critical ng'asirise. Naye gavumenti ya Mwai Museveni bwe bagirangirira nti bawangudde akalulu n'ebitundu 7.6 ku 100 y'omu ku baasooka ku mwanja okujagulizaako Mwami Museveni.
okikkiriza y'omu ku basooka ku mwanjo kujagulizaako nenkungana za Museveni ezimu zazibeerako kakati tubadde n'ebizibu bingi bakayanja nga basirise abasibe makomera emyaka 5 n'okusoba ebibadde mu kulonda ebitongole bituyita ebyali badde bikuumaddembe nga bikuba bannansi okubamalawo bumazi abalanga bafa bakayanja nga basirise Kayanja balimu ezo ono bamwagalako kubanga basajja basuubuzi kati ate road mayor ebigambo byanjawulo obirize bulungi ni musajja abeera soba siina kitamiiza kyenkozesa bakayanja bamanyi obuyinza bwe buli bava kubiruma abantu bakulembeza bulamu bwabwe nakweyagaliza Lord Mayor abeera n'obuyinza mu kibuga era bakayanje baba bali mu kibuga nga bamala business zaabwe ngeri gye zitambula bano njagala ogenda onoonyereze properties kize balina n'ebyobugagga bye bayina era banoonya nnyo abantu abali mu buyinza ne positions bano buli mukulembeza ajja nga amaze okulondebwa abantu baagala batambule naye ne Lukwago kyemmanyi babadde batambula naye bano babeera wali kakubye ebigambo byabwe tebitegeeza omanyi twafuna ekizibu kya mirundi ebiri waliwo okwogera obwogezi n'ebikolwa kati bakayanja boogezi ebigambo bagamba katwogere kino abantu tuule kye balowooza naye ebikolwa byabwe n'emitima gyabwe gitegeeza birala bano bakayanja baddalingi ba Museveni Kayanja olaba Kayanja nalaba Kayanja nga omukolo gubagasse ne bujingo waolaba omukolo nga gukaze Kayanja nani nga batudde wano bwe bati omu atudde ku lusege lwa munne lwa mwami ani Mwami Museveni era ne tulaba Pastor Bujingo nga laali ya Mwami Museveni emugase ne Pastor Senyonga ew'okubiri kakati kiddayo ng'ono ali wano ono ali wano kiddayo kikuwa ekifaananyi bano baliwo ku mbeera ki bano baliwo ku lwa state because twatuuka ne tugamba bannayuganda bano abasumba be tulaba abasinga okuba abangi tebalimulirwa wamu nammwe bibaluma these are rich men amaze okufuna obugagga mu buweereza bwammwe mu kusinza kwammwe muwaayo simanya endokwa simanya biki simanya ensigo ebyekijega sebo sindo kwa sebo nsigo anti nze wuliriza mayanja mukama bwe yampa okumanya nampa obudde obukola research ate nze I don't care ku kyenjogedde ani gwe kikuteka sama njogera mazima otunuye omuntu atalina na kyakulya naye ng'atereka ebbaasa anoonye emitwalo 2 agenda agiwe ewa pastor okitegedde simanya ayogerereko ebimuluma sima pastor ajja kukolawo miracle ebintu byonna ebitambula mu ggwanga mu maaso these pastors bali mu comfort zone they don't care about you abaana baabwe bali mu masomero malungi bali mu bulamu bulungi bano boolaba balina obutuuze mu mawanga gw'olowooza agasinga okuba amalungi bano batambula ne state because ebigendererwa byabwe kukuŋŋaanya abavubuka abo babeere mu church zaabwe they brainwash omanyi bayita brainwashing omuntu okubeera nga omuzannya ku bwongo n'omubuzaabuza n'omufiidyengamu gwe kyoyagala akoleki omugjamu ekituufu n'omuwa gwe kyoyagala atambulireko kati bebakola bano bapasaaza abasinga okuba abangi kyova olaba ono Kanani byamwokya sente yazitwala n'omusingi tegulabikangako so abantu mulina okumanya gye mukaabira nani gwe mukaaba naye era ogenda okuwulira emizira nga waliwo abakuba engalo kuba batuddewo omusumba people mwetaaga okunoonya wisdom n'amagezi n'okumanya okusinga okutambula n'abantu abafere ng'ebigendererwa byabwe bo banoonya kugaggawala tolina kyolya avuga motoka eriko linnya lye sente ziva mu mmwe okitegedde n'akugamba miracle ejja kuhapeninga eri luddawa ye bw'alwala agenda muki agenda mu ddwaliro agenda mu ddwaliro erisinga specialized hospital abambali nyannanyonyi ne boolekera Bulaaya German
UK Musumba yagenze bula yakujjanjabwamu. tegedde Olubuto lumuluma. toseka okitegedde olina ga emanda zijja kukola nogenda okuwulira emanda zigenda kukola naye ate bweyewadde yagenze Germany okategedde ng'anoonya emitwalo n'emitwalo gyaki gya dola era n'alwana agenda e Germany gwe bw'olwalamu ng'agamba jangu wano twogere ne bajjajja wano bajja kukugira ojja kuwona oli musiru so abantu balina okutegeera ensi bw'etambula so ekyagundi ekya Pastor Kayanja ne banna abagwa mu kategori gyagwamu saagala bamalirako obudde basajja basuubuzi ewali akakubye we bagenda naye ate bulijjo mubeera wano Faruku nkuwulira ga nti bannaddiini tebataddeewo ddoboozi muveeyo mwogere yevuddeyo n'ayogera kakati ate yogamba nti ate basuubuzi eddoboozi tolituwa ku buwanguzi eddoboozi alituwa ku buwanguzi bw'abalimu ezo bw'aba wa mazima anti nkugaye musuubuzi bw'aba wa mazima amanye ebikolwa bino abaabikoze agambe mukulu gundi general gundi ekikolwa kiwasindisa abasirikale mu maka ga mukyala mwami Kyagulanyi tukivumira temukiddamu kibi okategedde nkategedde bulungi amwogereko tamumanyi bali mwezi waatali ne waatali asigale nga ayogera ensonga z'ezimu ayogera ku buwanguzi bw'abalimu ezo amulaga tuli wamu nammwe naye ayina epesa lyabala bali mwezi ali mu ofiisi y'obwa Lord Mayor tunayisaawo tutya license zinaaba zitya kino bwe naabangula ettaka kano that's it bano bakolagana n'abayina buyinza n'abayina position esobola bakuumira we bakola ki these people they are opportunists njagala kitegeeza banna Uganda bano bannakigwanyizi ewatali kyafuna tagendawo bapasa bamwe ebitundu 98 ku 100 bannakigwanyizi they are opportunists mwe muliwo kubeera nga munoonya mu nnaku yammwe ne muleeta ku mmeeza waliwo omusajja gwe sitaagala naye yababuulira amazima yaliwa mondo babagamba muwe ekiweebwayo sima kigenda wa Katonda notuli abajega kiweebwayo sente zirabirira Musumba na famire ye kuvuga motoka nnungi kulya bulungi kwejjanjaba bulungi kufuna obulamu barakizare mwenga mufa kati ekyo batasobola kitegeera nga ne bwogenda bakusabire byosabye byoyagala bakusabireko tebikola tewali muntu asobola kusabira kusinga gwe bwesabira kitegede mayanja gwokaaba mu mutima Mukama n'akulaba ng'omusaayi gukola ki amaziga gakulukuta okuva ku mutima n'omubuulira ennaku gy'oyitamu gy'otasobola na kubuulira muntu mulala yenna okitegedde kakati ani asobola okukusabira okusinga gwe bwesabira tewali okitegedde kakati bw'otunuulira omujega n'agamba noonya emitwalo 5 ngitwalira Omusumba mu bbaasa babawe ebbaasa no n'agitereka n'emitwetu okuwayo ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo kati kankubuulireko omusolo ogumanyi waliwo omuntu atakkirizibwa kusasula musolo okusinziira ku capital gw'aba ayina nga mutono okimanyi revenue oba nebeba zino property rights na biki bagamba gwe business y'okusinziira bweri tojja kusasula musolo bwe guti waliyo n'ennyumba nga za bbeeyi ya wansi nnyo nga tesasula musolo okusinziira ku busente buva mwene ennyumba ono tajja kusasula property rights kakati otunulira omuntu nga talina kyakulya tasobola kutwala mwana ku ssomero ne bwalwala ng'anoonya obujjanja bwa mitwalo 5 3 tasobola kukola ki naye ng'ayagala yeekamule n'akatono kayina aleme n'okufuna ekyokulya akuŋŋaanye ssente azitwale w'Omusumba ali mu bulamu obulungi okategedde ako nti ekiweebwayo mu kuwaayo kitegeeza you have to pick from the surplus ensigalira nti ofunye ofunye naye nojjako
ensusuuba ekisigalira obwetaavu bwo ekisuseemu obwetaavu bwo maze butuusa Eh. because katonda yatutonda ng'olina bagamba gwe muntu gwasookerwako gwe kennyini ng'omuntu gwasookerwako ofunye ekyokulya abaana bagenze ku ssomero ensigalira gy'okwata n'okukola ki n'owaayo mu kanisa mu kanisa toddira ate yalibadde capital kibanga bw'ogamba nti nkutte capital ate gwe ntutte okulya enkya onabawo oli kakati bana basumba kye bakola abantu leeta buli koyina katunde kola ki leeta wano mukama tukuwa omukisa waliwo omusumba mugwe nawulya yagamba endiga ze nti ne bwoba wazina transport yekka muteekemu mukama agenda kusumula ogenda kulaba embeera ndowooza n'otunuulira obwongo bw'abantu n'otunuulira n'olaba abajega ebyo tobisobola bikola ogenda kufa enjala ng'omusumba ye ali awo agenda ku buffe yes so ebintu bino abantu beetaaga okubikkula obwongo kifaananyi kinene so bali mu ezo ye ng'omusajja omulokole ebigambo bye bimu sisobola binenya naye njagala mutegeeza nti ebigambo bimu byayogera n'abantu bakolagana nabo bisobola okuba nga bimenya emitima gy'abantu naddala bali mu mbeera embi abamulonze kubanga ensi yonna emanyi bano bapastors abasumba gye bagwa saawa zino nga tukyali mu mbeera ey'okunoonya obwenkanya you don't rush to these people betumanyi their state operatives bano ba state operatives baliwo okukumira mu Museveni mu buyinza ne bizinesi zaabwe zisobole okutambula kati bodduka mangu n'ogenda gye bali nga n'obudde bwe tukyalimu abantu bakyali mu nyiike bakakasa nti gwe baalonda si yalangirirwa bakakasa nti omukulembeze waabwe ali kudduka bakakasa nti kubanga njagala kukubuulira bali mwezi omusajja mulungi muweereza naye abantu tebamulonze lwa buweereza bamulonze ku lwaki bali mwezo bamulonze mu kibayita protestive vote by the way okimanyi nti bali mwezo mu bakulembeze ba NUP okimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu president gwe yasinze okubira campaign mu mbeera zonna ye andi njagala kukikutegeeza kubanga nebino byonna bikumuwa ekyobuwaniko bwokusonda ensimbi eza byali kumuteeka mawulire kumuteekamu kumuleeta kumulaga na biti byonna buli wadde amwogerako bali mwezo Lord Mayor ne ku lunaku lwennyini olw'okulonda yamwendosi nga kyatakola ku bakulembeze abantu ku lunaku lwe balonda bali mwezo nga meeya bamulonda ku kifaananyi kya Kyagulanyi Robert Ssentamu bali mwezo bali tebagana mutunulako baali balonda bali mwezo ku lwa Kyagulanyi Robert Ssentamu era olitya kulimba nti bali mwezo yali nnyo bw'amaanyi nnyo okukuba lukwago nedda Kyagulanyi ye yakuba lukwago ng'akozesa bali mwezo Kyagulanyi bali mwezo bamulonda nga Kyagulanyi lukwago talina bibinnyo byakoze bingi byogamba muno yali asobezza nnyo okutuuka okulonda okutuuka okulonda bali mwezo togamba nti lukwago yakola ebibi bingi nnyo simanya kitegedde tebiriiwo n'abantu bagamba ekimala kimala tukkiriza nti omukulembeze gwe twagala nti yani ye Kyagulanyi Robert Ssentamu nti baani abatambula naye nti bali mwezo ani gwe yatulaga abantu balonda mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yabalaga because bakkiriza nti Kyagulanyi ye main ta saawa zino aliwo ye king maker gwe bakkiririzaamu ya frontinga ani gwe tutambula naye yes kyova olaba ne 2021 abatesimba abesimbawo nga tebajjidde ku kadi ya NUP naye nga Kyagulanyi yaboogerako abantu baabalonda bakanso Nsibambi ba ono gundi oyo Nsibambi baliwo ba ono wegundi ono wa DP Sebamala yes batambula naye ba ono Wennakaseke Lutamaguzi okitegedde nti batambula naye nti abaali batanava ku mugendo kubanga period ya NUP people power yali small short period ne basalirwa yali omu basalirwa bonna abo batambula so leero abantu bagamba lukwago tukuwadde obudde mu 2021 twagamba kale NUP talina budde
bunoonya bakulembeze naye mwali mu people power movement nga mulaga mutambula naye ne bwe tutuukidde leero muganje n'okuvaayo okugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tubatunula ku bwa president kati gwe tukusudde nti Ssemujju Nganda kale obadde mulungi ng'ebigambo byogera ebyopposition ebikuba mu M7 naye oganya otulaga ku mukulembeze gw'owagira ate nga ffe tulina gwe tukkiriza nti yoono gwe tukwasiza omumuli gw'ogwawa kubanga mwamwine ekibiina kiramba naye temwateekawo mukulembeze kati muwagiraani genda kitegedde kakati byebikuba Lukwago byebikuba Ssemujju sigamba munno babi sigamba munno abantu babakubyemu toki nti balina obuli bw'enguzi bwe beetabyemu aha Ssemujju akyatulaga nti ali kirini tetulina twamukwatidde ebigambo adde abyogera mu parliament abadde aperforming okusinzira roolo y'omubaka wa parliament kitegedde Lukwago abadde akyayimiridde nga bw'ogamba nti agireeno naye where do you fall where do you belong tetukulaba oli awo mu bbanga tulina ffe twakkiriza akutta omumuli naye temumwogerako mugwawa kati baabali mwezi obajjira kati Kyagulanyi kagamba oli gwe tubadde tugamba nti mulungi kale ebintu abyogera naye tumusimbyeko ono abantu batandika okugamba omusajja watuukidde okugamba nti oli gwe tulaba nti aperforminga naye amusimbyeko omulala kitegeeza waliwo red flag ayinza okuba alina byatayagadde tugamba asigale ng'alina ekitiibwa kye naye atugamba nti mumugjeewo tetumwekakasa so leero bali mwezo teyali nnyo w'amaanyi nnyo newankubadde is a good servant leader naye ekyo kyokka kibadde tekimumala kumuwanguza bwa Lord Mayor bwa Kampala kitegedde kyokka ekyo kibadde kisobola muwanguza bwa Lord Mayor bwa Kampala ekibiina ky'NUP kimwendoosinze nnyo kimupise nnyo ng'akulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu era abantu babadde balonze bali mwezo lw'ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu so leero alina okuba very careful mu steps z'ateekinga ne baani abamukola ki kubanga NRM ye eyagala damages eyagala byonoonese eyagala nayo kulabisa eyagala kuba abantu bakubagane NRM kubanga nalabyeko awo ne Kabanda nga yatweetinze ku mukutu gwa X n'agamba nti kakati parliament yasazeewo ababaka egenda kubawa obukadde bw'emmotoka 315 n'agamba nti kakati ababaka ba parliament ababaka b'NUP mwenna njagala beegatte yagamba nti opposition yagambye ababaka b'NUP kati mwenna njagala mwegatte mu kiwakanye okitegeera nga akulengata na message gyasindika bakabanda ba propagandists bo baliwo okutambuza propaganda bannayuganda ffenna tukimanya ye asalawo parliament kwegenda okutambulira ye gavumenti erondeddwa era yesalawo ng'eyita mu sipiika ababaka bagenda kufuna ki benefits ki ababaka ze bagenda okufuna batuula mu lukiiko olw'owaggulu olukwembera parliament gye bayita bagita kyeyo gundi olukiiko olw'owaggulu olulimu bano bampuuga gye bamujja gye yagaanira the commissioners olukiiko olw'owaggulu olukulembera parliament be batuula olwaba commissioner be batuula mubaamu minister of finance mubaamu prime minister Joel Ssenyonyi bate bamuyita naye yali badde alutuulamu ba commissioners abana basatu ba NRM omu wa opposition balinga abantu 7-8 be batula ne batematema be basalirawo parliament otegedde era be basalawo ssente emmotoka abakazi balina okukola ki okufuna kakati gwe oli akugamba nti opposition baziwakanye bazigaane nedda tetujja zigaana bwe baleeta ebisatu ng'omubaka agulako emmotoka ya miliyoni 100 kuba zino ssente zifuluma ng'ebibiri ng'abitwala mu constituency babiza nga tebazizza batono nnyo abasobola bazizza bantu bagula At most, I want you, the Christians and all Ugandans, to forgive our officers and pray for our officers so that they make the wise decision at all times. I know
There are mistakes made by some of us waliwo ensobi abamu ze who twakola work with him, abakola naye but let's excuse him from those mistakes. naye ensobi ffe ze tukoze tetuzimubalirako But being a commander in chief, naye okubanga ye komanda mu kifu yakulira is responsible yavunaanyizibwa for the commands made ebiragiro and ebibeerawo mistakes made. n'ensobi ezibeerawo Me bazimuteekako now, as his minister, kati nga minisita wenze I want to apologize to you, Balimoza, and all your friends neetondera balimu ezo ne bannammwe bonna who have been mismanaged at one given point. bwe mba nga musiddwa buli mu ngeri emu oba endala If our officers have misbehaved, oba aba ofisa baffe balina kye bakoze I ask kibi, God to forgive them. nsaba katonda abasonyiwe But at most, I want you, the Christians and all Ugandans, to forgive our officers ne bannayuganda musonyiwe aba ofisa baffe and pray for our officers era musabire n'abapoliisi ne baofisa baffe so that they bonna make the wise decision at all times. basalengawo mu ngeri y'amagezi buli kiseera Officers have their commanders, baofisa balina ababadumira ekyokukola and the top commander is my elder brother, era akulira ye muganda nga omukulu General Moses Kainerugaba. General Moses Kainerugaba All of you Christians, pray for General Moses Kainerugaba. mwenna abakristaayo musabire General Let God give him the courage, kanamu obuvumu the braveness, obumalirivu and the wisdom n'amagezi to command the professional force of UPDF, okweragira amagye g'eggwanga amakulu including Uganda Police, nga mwe muli ne poliisi Uganda Prison. nga mwe muli Since n'ebyamakomera he's the CDF, engeri ya nti CDF Chief of Defense Forces, akulembera amagye to lead g'okwerinda with a lot of wisdom, akulembere bulungi a lot of n'amagezi courage, mangi, n'obuvumu a lot of faith, n'okukkiriza and a lot of tolerance, n'ogumiikiriza and also forgiveness. n'okusonyiwanga We need to forgive some people tulina be tulina osonyiwa whenever we should. buli we twetaaga obasonyiwa ebigambo byebyo naye nga agambye nti njagala balimu ezo ne banno ne bakulembeze banno agamba balina UP nti mutusonyiwe ku lw'ebyo ebiyinza okuba nga byabakolebwako siga nti bannayuganda batusonyiwe wabula balimu ezo ne bakulembeze banno ategeeza bini UP kakati ne byonna byowulidde muganda we mayanja abantu abamu balebe kulowooza nti obuyinza n'obukulembeze n'okukulembera abantu kibanga bwe mutuula ku gundi ku ssengejjero oba ku malwa buli muntu n'ateekamu akaseke buli omu n'anywako kyanywedde. Obukulembeze n'okukulembera abantu kinene nnyo. Eggwanga lino litaddewo avenues nga ba stakeholders bagamba eggwanga we tutuuse tukole kye bayita reconciliation ne dialogue. Bigudde butaka mirundi mingi. Forgiveness, reconciliation ne dialogue nga byogerwa abakulembeze boloza ba stakeholders bannansi nga baagala gavumenti ekulembera era Mwami Museveni ne banna bali mu buyinza babiteekewo kubanga eggwanga liyise mu bulumi okubonyaabonyezebwa okutulugunyizibwa okufa ebizibu okubbibwa obutali bwenkanya n'ebintu bingi naye ng'abantu bagamba okusonyiwagana okutegeeragana n'okuzimba eggwanga eryawamu obupya kikulu nnyo. Abakulembeze ab'oku ntikko mu ggwanga lino babiwulira? Tebabiwulira. Balamu alinga, with all due respect eri Balamu Barugahara minister, akoze nga house girl ewaka. House girl ewaka bw'oba omusasula omusaala mukama we aba ayagala nnyo okukuuma ekitiibwa kyo kubanga amanyi waafuna omusaala. Era bw'abanga alimu ensanga yava walungi ba neighbor bwe baba balina kye baagala okwogerako ekibi akudifendinga mangu kubanga amanyi wano wajja ekyokulya wasula omusaala wagujja kwajja okufuna n'akasaala aweerezeeko ewaabwe mu kyalo. Awo sigala yeetonda olw'embo ya neighbor okuluma omwana wa neighbor. Eya bossi we. Naye nga bossi we tali bothered. Yes. N'embwa okgenda n'eruma omwana wa neighbor. Yes. Era neighbor bw'ovaayo n'omugamba nti embwa yalumye omwana wange asobola okuvuma ebigambo n'agamba yagirumbye yabadde alumba yaki muli banaku nnyo kyekibaleeta mu kikomera kyekibayisa ku kikomera kyange. Yes. Lwaki bwe yagirabye tiyagidduse bulabika obwana bwo bubadde bukola trespass. Kitegedde obwana bwo bulabika bujjawo enyiira embwa yange ennyama. Muli banaku nnyo muleka obwana bwo buludde okulya ku nnyama bulabika badde bwagala kulya bifi bya mbwa yange. Kakati Balamu yeetuma omulimu gwe batamutumye. Bakama be ebikolwa byabwe birala nnyo ku bigambo bye. Byawukana Nnyo.
tebirina nawe bisinkanira era ebigambo bya Balamu singa bisinkana ebikola bya bakama abe biyinza okwekuba omwayinza okufa Balamu ayinza okufiira mu firimu ze Balamu byayagala birungi ne ku bakama abe tebijja kukola Balamu mukozi alina okumanya wakoma bakama abe bagamba anatusala maaso tujja kufa naye alamuze entebe tujja kufa naye abamuwagira tujja basiba tewali akwata ku buyinza betutaagala tetujja balangirira tujja kukozesa institutions zonna zibenga ziri in our favor kakati Balamu byayogera tebikwatagana buzabuze era saagala namnyo mumalira ku budde kyayina okumanya bannansi bye basaba bitono nnyo kuba ina obuyinza bakama ebibakola bogamba nti musabire General Muhoozi Kene Rugaba nga Commander of Chief of Defence Forces mukama muteekako wisdom yali willing okukyusa ye nga y'omuntu kubanga ssaawa zino zetwogerako akyewera ono awagira NUP twamukutenga muyeekera twasema 22 Kabobi njagala nkajjeko omutwe nkyamunoonya mwagala mulamu oba mufu kitegedde abasirikale bo abaduumira ne bagenda mu maka gooli ne bakuba omukyala novaayo nobawakanira kitegedde taata wa akakasa nti ebibiina by'obufuzi ajja bijjawo abantu mubasibye temuyina gwe muta abaana abakwatibwa mu kiseera kyakalwa abasukka mu 10 abawagizi ba Nuupu abasukka mu 10 bali mu makomera bapooca tewali bafuna bwenkanya abasiba basiwe emyaka 5 bakyali mu makomera temuboogerako kati gwe eri kusabira sima baagala bakkakkane omwana w'omuntu omusse mu kiro oyagala yaba kusabira ate gwotereze abantu mubajjeko ebyawe ettaka lyabwe mulibbye ate nti bakkakkane balonze obukulembeze bakkiririza mulangiridde mulala bakkakkane abakulembeze bamu bakutte mubasibye munda bakkakkane emirimu nze nalabye returning officers mu kalulu kano manje ke tulimu tewali waggwanga sinalaba mu Muganda mu returning officers abalangirira obululu mu district zonna Abaganda tebasoma Mayanja temwasoma sebe ebitabo bwebiri temwasoma emirimu gibaboola oba bwe bakufuula returning office obutuka okitegedde kikulaga ki obwenkanya tebuliiwo mu ggwanga kati Balamu yajagala kulaga nti ebintu biri nnomo kubanga ayimiridde katuuti ka church ayagala bakambe be bamuwulire nti yakoze eki yayogedde ebintu tebiri bwe bityo bateekawo reconciliation dialogue ne forgiveness ng'ekulembera olukiiko olukuliremberwa abanaddiini n'abantu abakulu mu ggwanga kye bakomekereza basala obbateeka eri bafuuka bamabaasa bafuuka bagenda mu State House basuika kwekuba ebifaananyi na mukulembeze wa ggwanga ebyo tebijja kukola munnansi akyanyigirizibwa embeera mbi nnyo Okay, nga tunatera okumaliriza era ku nsonga yembalya tumalize n'ekya Chris Balyomunsi tulabyeko nnyo okuyisiganya ku ddada ku mukutu gwa tweet nga tweet ziyisiŋŋanya wakati we Balyomunsi ne David Kabanda. Balyomunsi avuddeyo n'agamba nti tweet zino ezitweetingibwa nti okusigala egaye nti omukulu General Muhoozi tayogera gavumenti tayogera gavumenti era nagamba nti omukulu ayagala nnyo okutwetinga era olumu byabayawogize aleka abatwetinga mu bibye temubitwala nnyo siriyasi era yalaze nti oba oli awo naye kenyini akalubizo nnyo banokukola emirimu gye naddala ku ebyo omukulu byajja atwetinga na biki byonna n'ebirala bifaananako ng'ebyo ebitayisiza bulungi David Kabanda David Kabanda akola ngani mu PRU Secretary General. So yavuddeyo n'amwambalira ne bayisiŋŋanyawo ebigambo nga tumaliriza wabalabye nabalabye nnyo n'ebintu bino njagala era oddemu obitunuulire buli muntu wayogerera ayogera mu perspective ki ayogerera mu ssaaki
David Kabanda badde ombuuza agwawa. David Kabanda wa NRM. Mu show gye twasembayo kola nakugamba tulina deep state. NRM enkadde. Ne tulina ne NRM empya. Ejje ngejja ku Muhoozi project oba gye bayita PLU. Era ne nkugamba waliwo obuzibu obw'amaanyi. The old NRM erowooza nti the new format ya PLU eyagala kujja basenza luti. Eri mu bajja mu buyinza egenda ebasindika mpola bafulume. Naye ate mu NRM enkadde naye mukyalimu abavubuka abakyasobola okusaavinga. Yes. Kati bo abali ne Muhoozi mu PLU balowooza nti bo be bavubuka. Abakadde balina okugenda ne babalekera space. Naye abakadde nabo bakyalina obuyinza nga babirivingira mu Mwami Museveni. Kati olutalo we luli. Era nakugamba nti PLU eya Muhoozi yesinza otukola obi wano mu Buganda. Yerangiridde abakulembeze bonna boolaba. Bolowooza nti babalangiridde ku mudumo gwa mundu. Kakati bano bayagala kweraga buyinza. Kabanda nga Secretary General wa PLU balowooza nti Muhoozi waabwe. Wa kumugugu. Bo ba kumugugu. Nga bola omwana bwagamba nti yanze ndi biological son. Nze ndi mwana woyo wa muntu mbwe. Naye bano yaboola bwozi. Kati bakabanda n'abalala balowooza nti Muhoozi waabwe be bamuyinako obuyinza era be bateekateeka okufuna gavumenti empya. Kati balina okuba buli gwe balowooza nti agezaako kuba n'amaanyi agasobola okuyingira wano. Era kyova olaba primary za NRM zaali zavaawo mpitewo. Abakadde baakubwa. Era abatono nnyabo walina okuba n'amaanyi agali exception okusurvivinga primary. Ebigambo bya Kabanda omusajja bali omunsi yagambye yenga olumu gwe batuma okwogerera gavumenti. Omulimu gwe gufuuse muzibu nnyo okudifendinga gavumenti kubanga yagezaako kukakkanya mbeera. Naye ate waliwo aboogeza obusungu nga boogera ebigambo ebiri undefendable. Yes. Kyembadde nkugamba kino bala mukyagezaako okukola ekitasoboka. Muhoozi agamba njagala musalako omulago. Muhoozi n'agamba nti ewa Babi Kyagulanyi twagenzeeyo. Tetulina nnyo kyamaanyi kye twamukoze naye twagenzeeyo twadeployinze. Era Robert Kyagulanyi tumwagala mulamu oba mufu. Bali omunsi najja n'agamba Kyagulanyi ali free ewuwe tetulina kye tumwagaza. Gamba bali omusaba yakabyogera ate mukulu nayogera biri ebiraga nti bamwetaaga nnyo. Nakola tweet. Kati there's contradiction. Kyovola musajja agamba nti omulimu gwe gufuuse muzibu nnyo. N'agamba n'okugamba nze muweereza wa gavumenti asinze okuvumwa. Bali omunsi yagambye nze muweereza wa gavumenti amu kubasinze okuvumwa. Wakalabyako akantu. Nkalabye wano kankakulage. Omanyi waliwo ebintu. Kakati njagala olabe kano. Daily Monitor yesuddeyo kano. ICT and National Guidance Minister Chris Baryomunsi dismissed reports that detained opposition leader Dr. Kizza Besigye was in critical condition. Agamba Dr. Kizza Besigye tali mu critical condition. Naye Besigye bw'omulaba wano akulagira ddala nti ali bubi nnyo. Kusinzira ku kifaananyi ekyakubiddwa. Amazima aga reality. Besigye ali bubi. Yes. Baryomunsi akugamba tali buki? Tali bubi. Tali bubi. Kati bakuba wano ba prisons. Bamwenye nyimbwa. His own competence. Most likely. Bagamba naye omukulu ono ali competent enough describing byayogera abijja kubanga ffe omusajja ffe tuli naye aba prison. Omusajja ffe tumulaba nti tali bulungi naye ono biki byagamba abantu. Byayogera abijja wa. Kitegede. Kati musajja watu bamuleeta kumulabba. Ayogera ebitasoboka. Nga tumaliriza. Ebyokulimba. Naye nga reality ndala. Yes. Bali omusa asiga ekifaananyi ekirungi ekya gavumenti. Okategedde nti gavumenti erina kyenoonya ku Kyagulanyi tetumunoonya tetumukola ki. Kaakati Muhoozi nava naga
tumunoonya oba gavumenti ziri bbiri exactly ziri bbiri zenkugambye enkadde the old regime yes kati waliwo neejingiddemu eya PLU zimanyi okubagana sizimanyi zikubagana zirudde nga zikubagana the muhoozi PLU yeegamba obuyinza ejja butwala ne bana abakadde bagamba nti ate mujja kumala gatwala obuyinza buno bw'abannansi tulina okuyita mu mitendera kyovola nakugamba nenkugamba nti ebintu ebikolebwa ssaawa zino byonna mwami Museveni alina enkola ye gy'abadde akolamu ebyobufuzi nti mwami Museveni abadde agulire bannabyabufuzi era ng'alina enkola gy'akolamu nti bw'aba yeetaaga ababaka alina gy'agenda n'abutematema bu constituencies n'amanya nti mu Western njafuna ababaka bange bwe bati bajja kuwera 3 n'okusoba parliament nja kuba nyina majority votes n'agamba Buganda tenjagala kambaleke n'ababaka babe babalonde ne parliament yegifuga kubanga kisi majority what by numbers so bino byolaba leero bigamba nti ababalangire ku mpaka bakole kino yeno PLU dangerous so ebigenda maaso byonna njagala kubuulya bannayuganda kino njagala kibagamba ekisembayo mwenna gye muli mukimanye nti forces ezisinga okuba ezigenda okwawula eggwanga lino mwami Museveni obuzibu bw'alina ne muhoozi bonna munda wookya mu gavumenti wookya olutalo olusinga okuba olw'amaanyi nga ffe nabana kulowooza nti tuli mu kulwana gavumenti eno luli within themselves kati ffe tulina kulemezaako nitubeera supportive n'obukulembeze bwaffe kubanga bano abali munda ate basinga otuwa amawulire ffe intelligence tugifuna mu bano bennyini akadde kagenda kutuuka abadde alina kyalemezaako tojjaako kigere mayanja bw'oba badde omulaba mu supporting yongera oteekako amaanyi bw'obadde oyogera emirundi gumu yogera 3 temujjaako kigere bw'obadde olina byokola ng'olina supporting awo ne Uganda ku lwa change toggwamu maanyi the struggle continues revolution enaatera okuggwa mpozi mayanja waliwo abakulu badde ndaba wano mugundi mu sheeno nga bansaba ku namba yange ey'essimu badde njagala onzikirize ngibasomere 0759 49 18 0759 49 18 49 mumpereze kubaka tunyumyemu tuwanyisiganye ebigambo tulabe eggwanga lyaffe bwe tulizimba WhatsApp ojja kuba onfuna twongere okunyumya ebigambo amina kale njagala kujjukizaako Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja ly'essomero lyasinze okukola obulungi alimu kwagamba amasomero agakoze obulungi ennyo abayisizza bulungi nnyo abaana era abaana abafunye first grade bafunye first grade za 20 first grade za 24 first grades 24 abaana bafunye first grades abo bonabona Buddo Kimbejja Masaka Road then second grade abaana babadde 9 toto batuza abaana 33 so bakoze bulungi nnyo twagala okwebaza abasomesa ne badirectors okufaayo okuba nti no bataddewo omutindo ogwo omulungi so kati n'olw'ensonga eyo nkukubiriza gwatanaba ku manya gy'onatwala omwana mutwale ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja omwana ogende omusomeseze eyo bajja kumusomesa bulungi nnyo so namba y'essimu njagala okubawa wano bannakatuka ani akabuzizza wano ng'okyanoonye namba y'essimu enamba y'essimu eri 0702 33 14 24 oba ku 0772 33 14 24 omwana omutwale eyo ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja agende asome kati botuuka ku kidde Buddo era bobo kiwetako Masaka Road Buddo bobo kiwetako tokudde Buddo ne billboard obo giraba nene nnyo eriko abaana abalabika obulungi ennyo n'endagiro yonna buli otambula bwotugenda paka mu Kimbejja endya nnungi yes swimming pool ku ssomero bweri abaana tebabenjeeza emmotoka weziri ku ssomero zitambuza abayizi ebisaawe ebya ttaafu byonna basketball byonna ku ssomero bwebiri kwegamba ssomero lyaffe lya bulijjo lokale n'ezokuloza liri international ate nga mwana wattu n'ebisale bisaamusaamu kale omwana mutwale ku Diamonds bajja mulabirira bulungi
twagaliza kaseera kalungi Moses yabadde ku kamera awo mukulu Moses tweyanziza munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik momwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ojja kubanga otulaba